nga twolekedde essuula eddirira esembayo eyakatabo kaffe akankyalira Walumbe Ttanda. Neebaza buli muwuliriza Ssekinnoomu gwe twatandika naye azze ng'awuliriza buli episode, abamu nga muli eyo mukasirise, abamu mujja ne mukomentinga ne mugaba ne ku bulikes. Nsimanyi nsimira ddala. Kantwale omukisa guno eno okwebazaako ensusu abawuliriza baffe abatulaga nti kwebali bakikola bayita mu komentinga. Kumpi buli episode bakomentinga. Twala omukisa guno okutumirako Dan Hex asinzira Japan okutuwuliriza, Peace Goretino asinzira Iraq, Jesse Conrad, Marix Balanda, Mukisa Jane, Ruth Naiga, Sheikh Faiswal, Kalule Jojo, Innocent B, Namugenyi Agnes, Moses Sechewa, Mami's Heart, Cakes, Tumwesige Dan, Harima K. Abasigadde abakomentinga amanya gammwe gonna ngenda gamentioninga mu ssuula esembayo. Essuula ye-13 erina omutwe gugamba nti tugwa mu gguudo gaggadde. Essuula egenda bw'eti. Awo nga mukalabiriza bazaana nga n'oluwewe olufuweeta ne tulyoka tugguka ku gguudo eryatumala enviri ku mutwe. Egguudo liri lyali ggazi nnyo, mpozzi emikono nga kyasa kiramba era nga ttereevu nnyo, kale nga gye liva ne gye liraga toyinza kumanyaayo. Lyali lyayalirirwa amayinja amawoolo obulungi ennyo era nga bw'olinnyako nga teweegenderezza bakuwulirira ku ddimwa. Ebbali n'ebbali yali esimbiriddwa amayinja amatukuvu ng'omuzira era nga baagawoola okufaanana ng'emitwe gy'abantu. Naffe twalaba tetusobole kweramba luguudo olwo matumbi ga budde nga tulaba walungi ebbali nga tweganzika awo. Naye obudde buba bukya ne tulengera emmunyeenye babalungi ng'etutunukira ddala wakati w'oluguudo luno ku bukiiko obwa ddyo. Era olwagiraba tetwaddayo kwebaka wabula twagwa bugwi mu gguudo era ne tutandika okulamaga. Naye nga wansi wa nnyogo gw'okukamala enjuba okugenda okuvaayo nga tutambudde kumpi emitala enamirambirira. Akasana bwe kaayongera okubaaluuka ennyunta n'etandika okutuluma okugenda okulega ku mazzi gali agaali gafaanana ng'omusaayi nga gawunya ekivundu ekiyitirivu, wano ebigambo ne bitusobera. Oluguudo olwo lwali lutandise okwokya okukamala era obudde bwe bwatuuka mu ttuntu nga wansi tewakyabembekeka kigere. Ekyokukola kyatusobera bwe twateebereza okudda ebbali ng'ate erudda n'erudda waaliyo enkoko empanvu ennyo era ng'okutunulayo olaba magombe. Naye nno munnange obudde bwali butandika buti okuwungeera ne tulyoka tutuuka mu kigo kya Walumbe Ettanda naye nga ffenna tulinga obusirabo. Newankubadde nga tewaali yali atubuulidde nti awantu awo we twatuuka we wa Walumbe wo waali kibulaabuuza. Ekigo kyali gaggadde era nga kikwata ebuule n'ebweya. Mwalimu amayumba amanene ennyo era amawanvu era nga gaayoyotebwa bulungi nnyo. Olunaku olwo lwennyini lwe twatuukira ddala ewa Walumbe tetwasobola kwetegereza bulungi bintu byonna kubanga mu kiseera ekyo obudde bwali bwewerekedde. Kyazira kutuuka ku wankaaki wa kigo ng'abajaasi ba Walumbe baatulabye dda nga ndabi. Okutemya n'okuzibula nga baatwetisse dda yogayoga mu nnyumba munda. Tetwetegereza na bulungi gye baagendanga batuyisa wabula okwejjuukiriza nga batutuusizza dda mu kasenge akaali kajjudde obuwanga n'amagumba aga buli ngeri bye twalowooza nti byali by'abantu. Mu kasenge mwalimu ettaala gye baawunda obulungi ennyo mu magumba era ng'eyaka kimpowooze. Abajaasi bwe baatuleeta beekasukira omwo nga batuggaliramu nga beddirayo ku gyabwe. Luno twamanyira ddala ng'obwaffe bwe bwali bukomye kubanga kyali kyankunala nti amagumba n'obuwanga ebyo bye twasanga mu kasenge ako byali biruddemu nnyo era nga kirabika ng'abantu baayitayo bbalirirwe. Omwo twalwiramu ddala akabanga. Ekiseera kyatuuka ne kyakwogera n'abulira ddala ne tusigala buli omu kugasimba munne anti ng'enjala n'enkalamata bigenda kututta. Mu kiseera ekyo nga tewali ayinza na kusitula mukono yadde okugulu, embuto zonna nga zituli ku migongo era ng'okusika omukka luba lutalo.
naye nno ebbanga liba liyiseewo mpozzi lya lunaku nga 1.5 oba 2, nagenda okuwulira nga bakkitanya oluggi. Nagenda okulaba ng'erijji lyeggula ng'agasajja 2 agatafaananika geebumba ekisenge mwe twali ng'ate batandika kutuwalabanya buto. Essula awo weekomye, weebale kuwuliriza.